President yagenda najjula ebintu bakati ye president wajja noyogera ti Kenzo mutabani wa Kyefwali kati otuwadde obuzibu bw'okutandika okunnyonnyola obuvo n'obuddo bwa Kenzo mu byagaza ki Kenzo ya kyabuuza kati of course kiyinza okubeera ekizibu okuleka abantu okusirika obusirisi nga Kenzo ebbanga n'abadde atugamba nti kaana kaki kambaata twagala kulaba mbaata kumbe kaana kanta enzungu kati kino kireetedde abantu okutandika okudiiga nga ne nabe yaleese yasiramula Kenzo yamusiramula batya bwe yamufuula omusiramu kati gwe amawe temugategeera kati wale yaleese amawulire ng'atugamba yasiramula Kenzo atuveeko already ne tate tulabye nti Chief ali kati ugambye ekyo kati buli omu atandise okusima kyalina kyakola ki naye ye Kenzo yatugamba nti ebintu bino yabitegeera nabyerekeranga nnyini waabyo so mpeyo katono nyaawo Kenzo ng'atubulya engeri gyabitegeeramu kati no ng'okyali awo era waliwo omukyala abamu kubaamukuza naye yavuddeyo n'atunyumiza bingi kasootwe Kenzo nabimanya dda naye nze engeri gye nti nkuze bw'omu saasooka ndowooza maama wange yabeera n'abantu bangi kuba waliwo abalala beera baŋŋambanga nti naye nga waliwo maama yabeerako ekalungu waliwo ab'ekalungu abajja nabo nga bakalungu waliwo naye this time around this was a different case okusinziira ku bye baali baŋŋamba nange oluusi bw'olaba mulaba neŋŋamba awulisi nensooka nemba obudde for like 3 years anko naye ne wabaawo ekyabaawo nyina omukubo gwe nasanga baka engeri gye mulabamu nenga muntu ono kati ngenda omubuuza nga ngamba oneerabidde nti nze gundi nendaba nga waliwo ekifaananyi so nengezaako okwagala okwongera okola ki okubimanya naye era nesigala nga nkola byange kituta emyaka mingi naye nga ndi busy traveling from here to there biki but kati bw'owulira Kenzo ng'anyumya ku family zina excitement about it no attachment ngera wakunywa teyakula nabo but sometimes you get excited bw'omanya nate otunya omukyalo oyo soko pozingaawo omukyalo oyo balaba otya soko ze wali mpa wali bali ababiri awo bafaananye batya bafaananye batya ekifaananyi gyekiri bakufaanagana bafaanaganye nayinza obba nga tesiye maama bano bafaananye ekifaananyi kiri kitya kyekibuzo kiri ku muzuuli oba kyobuuza ekyo balinamu oluswayiri wadde olunakenya nti baluganda mweruli enyindo mukulaba mweruli ensingo enkula ya feesi enyindo emimwa anna president no wasaba okulula ekintu gwe kyotamanyi kitugenda tukomya tulina kinnyonnyolera kakati omukuza naye agamba ekifaananyi akikola akisika negambuuze bana ekigambo kibatajjene ete bakimanyi kubanga mpulira tuli mu argument eyekifali ogenda mujjawa bayira nawulira nti baali bagikola abooluganda mukwata abo nsobola okukyekinya nemmanya oba nze nawe tulinamu akaganda oba akaswayiri omukyala sooka omutunnyonnyole yaliwa president bwe yali ayanjula Kenzo nga muganda mutani wa Kyefwali yatugamba famire ya Kyefwali muyimirire ne wabaawo omukyala eyayimirira ne Kenzo nayimirira n'oli sister we kitegeeza nti waliwo sister gwe yayimiriza tetusobola kudibetinga mboozi ya Kyefwali nga tugijja ku president ate tugaana gwe yatuwanga muwala wa Kyefwali kati ekyo kyangu ne tuli mu mboozi tugyetoololemu ng'abatamanyi nti waliyo dyeni naye munnanga ebyo byonna nga bikyali awo olaba Kenzo kyayogedde nti yabimanyaako nti dyeni ebaali baagikola dda bagikola ba mu ggwanga ba South Africa oba luddawa naye mbu dyeni ebaali baagikola dda bagenda ne bafuna eggumba bagumba ly'omugenzi kose kati byebyo
bye biri ku ground nange yatugambe kifaananyi bayiro kirazze simulaga kyekyo singa kijja agamba ki oluusi okufaanana si nti nze bwe ntunudde mu bifaananyi naye lwakuba ebifaananyi oluusi okufaanana si Luganda naye nga ndaba amusika nze era nkikakasa ŋŋamba nti oba oli awo kalegedde akantu ako ekifaananyi kisikanga kyekyo tulinganga abali mu 1900 bane mugende mu DNA pozi nga mwagala tubeere kwetu tuleme kunyumya ku birala naye nindako nga tetunalemera abantu kugenda ku DNA wabaddeyo yawakana waki ekituleetera kifaananyi abantu baleke n'obuzaali bwabwe wasiza otya nyama yendi nyama